Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abenzikiriza endala mbabuuzizaako nnyo mikwano nga manya Rashfah the Hustler. Mpene nkusaba subscribing omukadde ky'okola ky'amaanyi. Napostinze video ya STCP. Abaana ne mungamba abasinga muli mu biyumba mwe bakama bammwe be babakolera buli kimu. Nenfuniramu baganda bange abapya ye tanatusasindika ssente naye nga yeebuuza agenda kikola atya kuba ebyabadde mu vidiyo yagambye siina kye mbimanyiiko. Kati mukwano gwange gwe ng'oli mu kiyumba nga mukama we yakusindikira ssente, bayita abalala bambuuzizzaako ku ky'okusindika ssente direct ku akawunti yo. Kansooke n'ekyokusindika ssente direct ku akawunti yo. Eno tewaliyo Sentinel, tewaliyo Equity, tewaliyo Choba Stanbic oba biki. Eno tumanyi banki emu ya Western Union. Kyenyinza okugamba muganda wange ng'oli eno nga oyagala sindika ssente z'obutereevu ku akawunti, olina okuba nga olina Swift code. Woba nga tolina Swift code nga bakama bawe ne bakugulirawo akawunti, kikola nga bakugulirawo akawunti oba nga mukama we agenda ziyisa ku akawunti ye azitransferring ku akawunti yo, olina okuba ne Swift code. Woba togirina osobola okugamba omuntu nakugendera mu banka nakusabirayo Swift code eyo, lubeera lupapula asobola okukubira olupapula lw'ekifaananyi nakikuweereza then n'okiwa boosi wo. Naye ebintu bino eno mukama we walina omunnyonnyolera ebbanga ppanvu kuba batono abakitegeera. Nante nenkuwabulamu mu kino ekintu katono nti okusindika ssente direct ku akawunti seera ebisinga abaana bakifunyemuko obuzibuzibu, abamu nga bagamba ssente zaabwe tezituuka. Kati nengenda ku kya muganda wange gwe nga wambuuzizza biki ebyetaagisa okuba nga okozesa STCP nga mukama we agenda kusindikira ssente. Kyajja okusaba ajja kusaba ennangamuntu y'oyo omuntu gw'oyagala okuweereza ssente then n'ennamba ye ey'essimu. Kye beetaaga ku nnangamuntu amannya ago nga we gawandiikibwa mu butuufu bwago, kuba we gatabeera mu order omuntu oyo asobola okutuuka mu banka ne bamumma ssente nga balaba abantu babiri, erinnya eriri ku ID ndala n'erinnya ery'omuntu agenda okulisivinga ssente nga lirala. Ndowooza mbazeemu bulungi mikwano. Olina kubeera na nnangamuntu oyo omuntu then n'ennamba ye ey'essimu. Mpozi mukwano gwange kye siigambyemu katono nti boosi wo wamala okusindika ssente zino ojja mugamba waba takuwadde MTCN ojja musaba MTCN then n'omuwendo gwa ssente oli gwagenda okujja mu banka. Alina okuwa MTCN eyo n'omuwendo gwa ssente then n'obisindikira omuntu oyo agenda okulisivinga ssente zo mu banka. Abali ku kyeyo mbasuusuuse ebbanga naye leero kambagambeko oba munkyawe ndaba simmwe mwandeeta mwandabiraawo. Naye bw'oba okimanyi nti okolera mu Walabu nga wawulidde ensonga za Ashakama n'ojja ng'oyogera ebintu ebitakwatagana, n'ojja ng'okomentinga ebintu ebiringa mbu simanya yamanyi lwaki yatoloka kimugwanidde biki nga naawe olimba Walabu, nkukakasa gamba omuwalabu gw'okolera akudduse mu butabika weeyo kuba essaawa yonna ogw'eddalu. Oba si ekyo waya zo zitandise osusumbuka ebikuta ogenda tabuka. Tosobola kwogera kintu ng'ekyo. Tosobola kubanga otudde mu mmotoka ewenyuka ate n'osekerera emirambo egigudde ku accident. Omuwalabu naye baddaawo n'okudaalira munno ng'okolera mu Walabu. Omuwalabu atuuka ng'akalimi k'essaawa. Kati nawulirawo ekiwala ekigamba mbu Ashakama yamanyi lwaki yatoloka ssente z'abadde azirya ye, obadde oyagala azirye naawe oba azisindikira effamire yo. Buli omu yamanyi lwaki yatoloka, buli omu aba n'ensonga ze.